yani ya Silvia ndoza Silvia Auto auto spare auto parts ye yakulemberamu initiative eno paka we yagituusizza aweri ensaba Katonda bambi abongeremu ebirungi omusajja ono munange ebigambo bikomye ku bantu abenjawulo olumu ebigambo byo naddala nga birina eddiini gye bigina okugenda bitera olumu okusigala mu ddiini eyo ekirungi naye ate waliwo asobola okujja Katonda n'amuwa omukisa ebigambo bye ne bisala abantu abamu baba n'obubaka nga nammwe bubatuukako eno mu ddiini eno abaana bamanyi okugamba ndi musiraamu naye nzikiririza mugundi kyagamba Judith babiri yakuba gospel n'akatinga akulosi nga n'omusiraamu ayagala owulira otegedde bulungi so I believe Kiti y'omu kwabo kyovola banti si basiraamu si bamadini balala bonna babadde bakwatiramu ku initiative eno kulaba nga afuna emmotoka eyo kale sooka otuwe ku bitono ebyabaddeyo tusanzeewo tujje ekibafate tumusurprising leero ekirabo kyekyo kyolabaawo abantu kyebamugattidde emikono ne bamwebaza ne bagamba sheekh webale byotukolera byonna tubeebaza nnyo sheekh saga tukulwise na mukasana tula mu motoka yo simbule ogendeyo na gyokola ki oyagala. On behalf of Uganda Muslim Supreme Council tutwala akakisa ako kwebaza Bannayuganda mwenna abasazeewo okukola ekyo kyemukoze lunaku lwa leero okusiima omuntu ku bulungi oba ku birungi byakola kintu ky'amaanyi nnyo nga documents weziri wano eziraga nti motoka yagigulidde ani Burhan Muhsin Kiti nino era ngenda mukwasa mu butongole inshallah Allahu akbar netwebaza Katonda mutonzi waffe asazeewo Seeka Kiti n'asiimibwa ng'akyali mulamu tumuwadde ebimuli byenga mulamu. Nzaani Bannayuganda bonna nga tososodde musiraamu n'atali kwe basiima ne bakkiriza kitugwanidde oba oli awo kusiima mu mbeera efaanana bweti mbeebaza olwebaza olubakwasa nnyini nsaaba neebalize era abansiimire yamanyi buli bulamu bwa muntu ffe tetubimanyi sina kyenja kusiima nga nze omuntu kuba sibimanyi naye ndaajanira amanyi byonna omutonzi waffenna ansiimire buli yenna ayina omukono mu nsonga eno neebaza nnyo Madamu Silvia muganda wange Mansuru Semanda King Saha tweyanziza nnyo tweyanzege mbu tufa abantu abafaanana nga ggwe ffena abamu tubalabanga batasobola kutegeera bifaanana byotegeera abamu nsaba nkwatirwe bulungi naye bw'obanga bwotyo bwobitegedde tumulaajanira nnyini nsa kukuumira entegeera ebbanga lyonna gikwongerenga akutaasa embeera yonna. tusanzeewo tujje ekibafate tumusurprise tukuyozayoza Sheikh Kiti n'ebigambo byo munnaye keep on preaching ng'okwata ku buli omu omusiraamu n'atali musiraamu as a leader. Nalabaka wiiki ewedde olw'abaana abaali bamukutte nga bamuyisaamu eggaali awo. Waliwo olutalo lw'amaanyi lwakuba nti luli mu ddiini ey'Obuyisiraamu nti luli ku social media n'ababuuliza eyo mu mizikiti nti politics agende mu muzikiti oba asigale nti politics lunene nnyo ndulaba ku social media omanye ebintu ebirimu eddiini biri very sensitive nze sibyesembereza kuba buli omu alina engeri gy'abitegeramu wabula nze nga hafi ngenda na opinion ya muntu gye mpagira. You understand? Saagala kumanya ani mutuufu ani mukyamu nze gwe mpulira nti Sseemu kyayogedde kye kituufu nankwata ku wakati n'obuzibu tujja okufuna ate tumala okufuna ebizibu ate tuddukira waabwe mu ntalo tuddukira mu makanisa naye ng'entalo zivuddeni mweno mu society gye tuwangaalira ekizibu ekiriwo kiri kimu nti bo tebasobola kugendako mu prevention kati maybe challenge gye ndabawo eri emu public ebakkirize nti bali neutral basobola okwogera ku byonna anti kati ekyewunyisa ate it's not the public that is commenting their fellows abali mu category emu ti basheekh oli yagamba nga Sseemu kati tuli wano wetutuula wano ku pano ya Sumulula tulinga abenkana kati bw'oyogera ekintu n'ekugamba toteekeddwa kyogera
bali lwakwate boti bayina obunafu tebagala kwogera kati mbagala nona asirike. Yes, so bwe bitowe biri but I hope babigiramu. Nze I believe as omukulembeze ayogera ku buli nsonga kubanga mu social life ensonga ezitulemerera tuziddiza bamasheke oba bakulembeze b'eddiini naye bonga bamasheke be bamanye ekisingawo kale nenge ekisinga obukulu kitwagala okwebaza bwe bali bigambo ebyo guno omulembe gulimu abavubuka bangi nnyo abeetaaga bannaddiini okubajjukiranga mubajjukirenga obulamu bwe balimu tusobole okwogera ebigambo ebyo. Ebigambo ebirungi byayogera eri abavubuka bizaamu amaanyi tebisosola mu ddiini alina engeri gy'abakwatamu ng'alaga abategeera through his words. Guno omulimu gwetaaga omuntu amanyi abavubuka okuboogeramu kubanga ate buno obusiro bwe baasitudde wetaaga n'abalambuzi. Kale kaakati awo nga tuvuddewo waliwo omuwala muyimbi